okwanjula n'embaga ku kutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino binjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Wede singa yakomeza omugolo omwami mu kidaala n'amutulaga nti ye mwami afuuse ensonga olunaku lwaleero. Kabula butugiro ngobulamu bwennyana bulabe indako mulongo wekuze mpola tega mweswago w'emirimu gyayita essaga bataata tukulaba bamaama bakuwulira mu njo gye bali basenga bakojja ni bajjajja banyinaza mwenna ni baganda bange abooluganda n'ab'emikwano tuwulira ono ye mwami waffe omwana wanyu namanda Sharifa eyalonda mu bangi eyamaze dde okukola ki okuzaalibwa mu maka muno yazaaliddwa dda mu kiseera ky'ekirombo kyetwasoose okuwaayo taata Semuganda omukolo ogulabe otya amwerekeza lukono ndeka bwe bakuyita eka wajja tusanyusa okubalaba bannyabo era dde basebo era dde nnyo basenga mukuliko amakubo bawo kye tusanze mwebala obutatuswaza alhamdulillah era dde bannyabo mujebale bannyabo mukuliko amakubo nammwe mwebale kujja butatuswaza Ekyabadde kisigadde ye mugolo ye waffe Sharifa Namanda. Wabula Sharita's Hair Clinic mukola enviiri ne make-up zinabagirako enkofiira. Sharifa yanyumye ate bwe kituuka ku mugolo omulungi nga Sharifa alina kafeesi akawanvu, alina dimples, alina akayindo ate nga yanyumye nga ne gomesi gyafulumiddemu yava India. Aha, bambi yanyumye. Red ne gold yasazeewo okufulumiramu. Katunyumirwa katundu ke.
Byabadde ku mukolo guno byonna byabadde unique anti omugole omukyala olufuluma banyina b'omugole omwami bajja ne bamuwa ekimuli babadde organized mu ngeri obutambaala gye bayambadde bakyala basiramu babeera n'obukaaya naye buno obukaaya sinnabulaba era nga bagamba nti bwava China babuyita butambaala bwa kakofiira buli katambaala bakagula emitwalo 7,7. Katuwulira ebigambo bye bamugambye nga bamuwa ekimuli. Obuwala mulamu gwe weekengera bwakugwa mu kafuba munywereze emukko amanye nti omutegedde eba mulamu awo ofunye n'omukisa bakufukamiridde olwaleero naye okutandika n'enkya gw'ofukamira tayiba mulamu nze mbamanyi awo mulamu nga yakwekiise ate kyembagalako bawaana kati bagenda muwaana naye bawaana asooka bwe bawaana n'owookuna bataata bamaama bakojja ne basenga ab'emikwano mwenna n'ab'eŋŋanda noyo mukyala waffe tusanise okulaba mu mamba family. You're welcome. Mulira ebirimu oluzungu bayinza obutamwefuulira kubanga omuntu asobola kuyomba mu luzungu bigambo bingi tekisoboka biggwayo mangu tekisoboka naye oli akuvumbe mu luganda wama mugende mu maaso bamulamu nga bwe mumaliriza mukyala waffe omulungi ekirabo kino kitukuleetedde olwaleero
kikuweebwa omwami oyo yennyininyini gwetegedde oyo saagala laba ne yawaddeyo ekirabo bw'atunula kiraba ebiso by'omwana omuwala ono nga yayitiira okunyirira akole ki buli ekirimu kitegeeza omukwano gwalina gy'oli era agambye nti akwagala nnyo naŋŋamba sikata banje kasobola bampe ku mazzi ndakasira nfa ono mwana njakiriza omutima gumuguma kyonna kyali muli kidde sisigiri naye ate nfa nze yali yawummula byankola mubiri gwesera njagala omanya babiti oteba tunulanga kolu era omanya babi yagwa hani yenzaddiya naveno navu wandisa ekire naleka bangi olwo obukonya bwolina bweta nzami bose byalyo obalibwa toliwolekaleeta omukwano lundi mukiika akuyamba wanganga omukabenzisa bugenderera kitulagirawo kyero kyalazi kyakaletuuka tolina omutwala mu ntebe osooka enguwa kitange omulungi ennyo era bulungi kitange ikkiriza ye ebirungi biri kwa nsingisira yaleka omuwemba ekyo kikulu taata bwe tuli obuuyeeno ye taata maaso moja asiimye okubeera ku mukolo guno akawungiti engalo nga nnyingi nnyo era mukonse sigalayo nuze eno ng'omuwasiro ebitwagala niye bugamba okulima kitange taata wonekako n'abali eri buli bwonaalaba alabye ajja kukuba engalo omukwano leero njagala otegere nti wampamba